nate program yaffe program daawa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ampuliriza omulungi, tukomyewo kuva ku musomo gwaffe bwe tubadde. Njagala okukubisaayo gwe wenna abadde awuliriza amawulire ate butereevu insha Allah katugende tusobole okuba nga tweyongerayo ku musomo gwaffe gwe tuliko. Teweerabira nti omusomo gwe twatandise olunaku olwaleero tugambye twatandise omusomo oguyitibwa kaifa amalahum nabiy. Kibuuzo naye nga kirina ansa. Butya bwe yakolagana nabo. Baani? Butya kaifa amalahum. Butya bwe yakolagana nabo. Gwe tuliko ye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye batunyonnyodde ne batutegeeza ma asnafi nnas, abantu miteeko gyabwe mu mbeera zaabwe ab'enjawulo, nabbi butya bwe yakolagananga nabo. Gwe musomo gwe tuliko omukulu. Tulabye ne tutematema butya course outline bwegenda okuba nga etambula era ng'ejja kubaamu emiryango 6 gye tujja okuba nga bwe tutambulira mpaka Allah gy'anaatusobozesa okulaba nga tuggusa omusomo guno. Oba oliawo tunaagenda okugumaliriza nga buli omu otegedde engeri ki gy'osaana okweyisaamu, engeri ki gy'osaana okukolagana n'abantu ab'enjawulo biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Eyo nga tuvuddeyo, kkiriza ate tugende ku musomo ogusookera ddala oguyitibwa al-qudwatu au qudwatul alamina. Qudwatul alamina gwe tutandiseeko olunaku olwaleero insha Allah. Qudwatul alamina gwe mulyango ogusookera ddala mu musomo gwaffe gwe tukwanjulidde nga tutunaba kuba nga tuyingira mu mawulire. Qudwatul alamina nakyetugeeza muno kyeki. Bwe tugamba qudwatul alamina yatanawalu maana al-qudwa, tujja kutegeereramu ekiyitibwa qudwa kyeki, ekyokulabirako. Tujja kitegeeza kyeki al-qudwa, kitegeeza ekyokulabirako mu Luganda. Tujja kutegeera kyeki baba twogera ku kulabirako nga tuli mu mbeera zino oba mu masomo gano ge tulimu ag'eddiini, tuba tutegeeza ki. Then tetujja kulekaawo wa bayanu anna al-anbiyaa humu alladhina yuqtada bihim. N'okunnyonnyola, tujja kufuna okunnyonnyolwa okutegeeza nti bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bonna okuva ku yasooka paka ku yasembayo Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kulluhum qudwatun, bo bonna batwalibwa okuba nga kyakulabirako eri abantu. Wal hadith an jawanibil iqtida, tujja kulaba obujulizi, ebigambo ebyogerwa eby'enjawulo ku sayidi eyitibwa okubanga sayidi eyitibwa ekyokulabirako, oba ku sayidi eyitibwa okugoberera n'okulabira bil anbiya ammatan, ku bannabbi bonna nga tubalabirako. Nagamba nti wabayyinan, aga nti wabinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khasatan. Naye ng'ate tujja kulaba newankubadde nga bannabbi bonna tubagoberera era tubalabirako ebyenjawulo, naye ate okw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwo kujja kuba kwa njawulomu, kubanga huwa ummul bab, ye maama w'omulyango gwe tuliko ogutugamba kaifa amalahum, butya bwe yakolagana nabo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe mulyango omunene ennyo ogugendereddwa mu musomo guno, newankubadde nga tujja kusangayo n'abalala be tujja okwogerako min anbiya alladhina sabaquhu, mu bannabbi abo abaamusooka. N'agamba atya, bwegendo tujja kugamba omulyango guno tujja gutunulira insha Allah, tujja gujjamu emiteeko ebiri kitita faslaini, tujja gujjamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasana, tujja kulaba ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekyokulabirako ekirungi. Ate ekyokubiri insha Allah tujja kulaba jawanibul iqtida bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, engeri ki oba biki bye tulina okuba nga tukola okulaba nga bwe tutyo tubalibwa mu abo abagoberera omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kale katandikire wano ku annabiyu sallallahu alaihi wasallama qudwatun hasana. Annabiyu au rasulu sallallahu alaihi wasallama alqudwatul hasana. Nabbi sallallahu alaihi wasallama katumwogereko nga tumutwalanga ekyokulabirako ekirungi. Tugamba tutya? Yaqulu Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim,
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية سورة الأحزاب آية مكومي عبيري مهم. الله سبحانه وتعالى قام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. abange mbadde n'ekyokulabirako ekirungi eri omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala nga kyekyokulabirako kyammwe ekirungi liman kana yarju Allah eri oyo yenna mummwe asuubira nti olunaku lujja okukya mu nnaku okulaba nga bw'atyo asinkana Allah subhanahu wa ta'ala amusasule ku ebyo byabadde akola mu nsi muno, bibeere birungi bibeere bibi. So n'olwekyo n'ategeeza nti qudwatun hasana, nabbi sallallahu alaihi wasallama kyakulabirako kyammwe kirungi, mukigoberere kubanga mu kumugoberera kumulabirako mulimu empeera mpitirivu nnyo. Ebibuuzo bingi bijja okuwona ng'ogoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Qaala Ibn Kathir, omu ku bamufassiriina basajja abavunuzi ba Qur'an abagundiivu abamanyikiddwa, Ibn Kathir rahmatullahi alayhi agamba lihadhihi al-ayatu al-karimatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wasallama fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Eno aya erambika bulungi nnyo ensonga n'engeri ki omuntu gy'ateekeddwa okubeera nga bw'atyo agoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era nga ze zino engeri wammanga z'oteekwa nange okuba nga tuzigoberera nga tuzijja ku mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mwe muli okusookera ddala tugambye ekisookera ddala kye tugambye nti al-iqtidaa'u bihi fi af'alihi, kwe kubanga tumugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama okusinziira ku bikolwa bye, ku nkola ye ey'emirimu. Wa iqtidaa'u bihi fi aqwalihi, okumugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama ku ngeri gye yayogerangamu, ku njogera ye yalinga etya, biki bye yayogeranga yabyogera ddi, yayogeranga atya, era yalinga abigamba ani. Ekyo kyonna tulina okuba nga lwetto tukitegeera. N'olwekyo ensonga eyokusatu oba omuteeko omulundi ogwokusatu gw'osobola okuba nga bw'otyo bagambye gw'oteekeddwa okulabira ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ahwalihi, embeera ze ng'omuntu zaali zitya, ye ng'omuntu yalinga atya. Ebintu bisatu bye bikulu ennyo ebikwetaagisa awamu nange okulaba nga bwe tutyo tetubisuula muguluka, okuleka nga tuleka tubitegedde ebifa ku mubaka waffe ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Awo nga tuvuddewo kkiriza nkutegeeze gwe wenna akyagenda mu maaso n'okuba nga otuwuliriza ku 94 katonyeze emu Bilali Famma kutusinzira okuba nga bwettu tukuweereza, atugambye walamma arsalahu Allahu ta'ala, Allah tabarakahu wa ta'ala bw'amala okutuma omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'amutuma nga mbaka azze kubanga atuusa message eva butereevu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba atya? Agamba nti ja'alahu, Allah subhanahu wa ta'ala yamufuula, yani sara almathalu al'ala, yamufuula ekyokulabirako ekyawaggulu ennyo ekisembayo. Allah wamala okumutuma n'amuwa message n'amugamba agidelivalinga eri abantu, yafuuka ekyokulabirako eky'amaanyi ennyo ekyawaggulu ddala, kubanga Allah amaze okumutuma n'amufuula rahmatan lil alamina, kyakusaasira eri buli yenna, eri bitonde byonna ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Bifuna okusaasira kwa Allah jalla sha'nuhu nga bisinziira ku ki? Nga bisinziira oba nga kuyitira ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kubanga munnange bwajja ne message n'abalungamya, bwajja ne message Allah subhanahu wa ta'ala n'asinziira ku message n'abeera nga ebitonde byonna bisobola okufuna okusaasirwa
okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'obubaka obwo Allah bw'assizza eri abantu. Singa abantu baba bagoberedde, bwe tulaba nti bagamba batizza nnyo okwonoona, Allah subhanahu wa ta'ala ensi agikaza drought n'ayitirira, naye banga ensi ne bwe mulima tebikyadda paka ate ensolo ne zibeera nga bwetu zibeera ku bwerinde olw'okwonoona kw'abantu. Naye idha aslaha minhum, bwe muba muvaamu abalongoosa mu bo, ate Allah subhanahu wa ta'ala kwaba batono, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuyisizaako olwa message eyo n'abeera nga bw'atyo addiriza mu bibonerezo by'abatadde ku bantu abo, n'abeera nga bw'atyo ataabiwewula olw'abalala Allah subhanahu wa ta'ala babayisirizaako olwa message eyo. N'olwekyo tunnyonnyola ekiyitibwa qudwatun hasana nga tuyitira ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ekyokulabirako ekyawaggulu ekisemberayo ddala kye tuyinza okureflectingako buli wamu wonna. Ekyokulabirako ekyo munnange kitalina kyenkana kirala mu byokulabirako byonna bye tuyinza okuba nga tukuba, kubanga ye swara alqudwatu alhasana al a'la, ekyokulabirako ekirungi ekyawaggulu. Walqudwatu alhasanatu lilladhina والقدوة الحسنة للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيرا أو الذين يرجون الله واليوم الآخر. kyakulabirako ekirungi eri abo bonna abasuubira era abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero nti baakumusinkana era wakubanga Allah subhanahu wa ta'ala abasasulamu empeera mu mirimu gyabwe. Wala yuriduuna uluwan fil ardi wala fasada, abo nno nga be bataagala kuba nti bawanikibwa kubatwala nti be bawaggulu oba kubawanika mu bitiibwa ebya waggulu oba kubawanika mu madaala ga waggulu kuno ku nsi. Wala fasadan, ate nga tebaagala kuba boonoonefu babwewala. Hakadha ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye kyamutumisa omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujja okuba nga bw'atyo atuusa message eri abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tumala ensonga eyo kkiriza nkutegeeze, wal muradu bil qudwa ma huwa, ekigendererwa ne ekigambo qudwa kitegeeza ki? Qudwa al-qudwa ismu liman yuqtada bihi, linnya eriyitibwa oyo yenna alabibwako. Kiringa bw'onoogamba nti ggwe omukulu omwana kw'alina okulabira ate ggwe okoze ekyo, ekitegeeza nti anta al-kabiru qudwatun lis-sighar, ggwe omukulu oli kyakulabirako eri abato. N'olwekyo ne tugamba tutya? Fayuqaalu fulanu qudwatan idha kaana mimman yataassi annaasu khuttaahu aw khattaahu wa yattabi'uuna tariqatahu. Tusobola okugamba nti gundi nno kyakulabirako kirungi singa abantu munnange bamugoberera era nga bamutunulira nnyo bamukoppako ne babeera nga ekkubo lye bwe lityo balitwala nga ekkubo ery'obuvunaanyizibwa. wama ashadda hajatan almuslimu alyawma ila taassi birasulillahi sallallahu alaihi wasallama, abange ng'obwetaavu buyitiridde obw'amaanyi ennyo eri omuntu w'olunaku olwaleero. Omusiraamu gwe wenna agenda mu maaso n'okutuwuliriza, obwetaavu nga bw'amaanyi nnyo gy'oli ne gyendi okulaba nga ffenna tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wa khasatan, n'okusingira ddala ma'a kathrati ad-da'awa al-batila هذا العصر الذي يشهد فيه أعداء الله فتن الشبهات والشهوات ليصدوا عن سبيل الله. N'okusingira ddala ekiseera kye tulimu eky'olunaku olwaleero, abalabe abayitiridde, abakowooze abangi abayitiridde olwaleero, naye nga si buli omuntu akoowoola azza ku kkubo eryo Allah ly'ayagala, wabula buli omu akoowoola eryayagala okutwala mu muliro, eryayagala okutwala mu geyeena, eryayagala okubuza okujja mu mbeera yonna, naye bonna bafunikira batwala mu muliro, wadde bakoola mu makubo ga njawulo. N'olwekyo mu kaseera kano ng'abakoowooze bayitirivu nnyo, omuntu ng'ate munnanga obwetaavu bw'alina bw'amaanyi.
nga tuyitiridde obwetaavu bw'omuntu gy'ali okubanga bw'ati amanya enkola n'enjigiriza entuufu ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mpisa ze, mu nkolagana ye n'ebintu byonna ebirala ebisigadde bye tuyinza okulireetinga oba okugeraageranya ku ebyo okukakasa nti nabbi sallallahu alayhi wasallama Allah yamufuula ekyokulabirako era nga yenna abaamugoberedde munnange kuba kwesiima kwereere eri omuntu oyo, kubanga byagenda okukola ebiseera ebisinga amaliriza bikoze mu butuufu kubanga yagoberera oyo Allah gwe yamutuma okumuyigiriza. N'olwekyo akaseera kano periodi yaffe gye tulimu eyo nnaku olwaleero ey'okuba nti abantu bangi babuzibwa, abantu bangi tebamanyi kyakukola, abantu bangi balina abakowooza babuzaabuza n'owulira nti omusiraamu yalokose, omusiraamu yagenze mu bukatuliki, omusiraamu yafuuse Museveniside. Munange oluusi lwa butamanya, naye singa tutula wansi ne tuyiga ekituufu kye tuteekeddwa okugoberera, oba oli awo osobola okuwona obubuze n'otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu abo Allah be yasiima emirimu gyabwe era abagenda okufuna okuwolerezebwa okw'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Fa aradna fi hadha alkitab, bw'atyo nannyini kitabo ategeeza nti kyensonga gy'abadde ayagala ennyo mu kitabo kino kye tugenda okusoma ekiyitibwa kaifa amalahum nnabi, bw'otya nabbi bwe yakolagana nabo, agamba atya nti an natakallama anhu sallallahu alaihi wasallam, amufudde kinyusi ye musoma omutwe omukulu ogenda okwogerwako mu kitabo kino, min haithu kaunihi imaman, nga tumwogerako nga omukulembeze, wa qadiyan nga omulamuzi, wa hakiman, qadiya ne hakiman banjawulo, nafsuha qadiya baina relation baina ikhtilaf fi nahiya. N'olwekyo qadiyan wa hakiman, omulamuzi era omuntu eyakozesanga oba oliawo amagezi ag'enjawulo. Qadiyan ebiseera ebisinga alamuza amateeka ng'akozesa kitwandiise amateeka agava mu Quran oba mu hadith directly fil hudud, nga bulaba fil hudud teyagenda kulamula omuntu yakoze obwenzi, agenda kukozesa aya tewaliwo ki. Hakiman kwe kubeera ng'omuntu agenda kukozesa okulamula naye nga kulimu ijtihadiyan, kulimu okunyiikira kw'omuntu okusinziira mu nkola ye ey'emirimu nga bw'agenda okukola nga waliwo ensonga ezimu nga he or she needs more or deep reasoning upon a certain issue, ng'omuntu yeetaaga okulowooza okw'omunda ennyo ku nsonga ey'enjawulo gye yeetaaga okuba nga agiramulako, newankubadde ng'oluusi wayinza obutabawo obujulizi mu hadith oba mu ki oba mu Quran ey'ekitiibwa. N'olwekyo tujja kumutulako mu mbeera eyo, eithan tujja kwongera okumutunulako muslihan ng'omulongoosa, wasananzuru aidan ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyati mualliman, tujja kumutunulako era nga omuwalimu oba omuyigiriza oba seeka oba omusomesa, naye tujja musa wa murabbiyan, tujja kumutunulira nabbi sallallahu alaihi wasallam tumutunuleko nga omulabirizi, tujja kumutunulako tulabe nga omulabirizi. Wananzuru aidan fi nahiyati zawjiyya, tujja kumutunulako nga omufumbo, abaffe obufumbo yabutambuza atya ng'omufumbo. Wa aban, tujja kumutunulako nga taata mu biti byonna, kuba tugambye qudwatun hasana. Tujja kumutunulako nga mudiran, omuntu eyali mu ofiisi ennene bw'otya bwe yazitambuza ziyalingamu ez'enjawulo. Wa qaidan, tujja kumutunulako nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga omukulembeze wejje, omuduumizi, tuyita omuduumizi. Wa amilan, ate era tujja kukoma okwo tujja kwongera tumutunuleko tumulabe nga mukozi w'emirimu, alina emikolo, alina baakolera naye asuubira omusaala, bwetyo tujja kwongera tumutunuleko. Wa ghairi dhalika min jawanibi shakhsiyatihi sallallahu alaihi wasallama, n'ebirala bye tujja okwongerako mu bimu byekakasa nti byenkola mu nkala z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mustabsirina bima thabata fi sunna as-sahiha min dhalika, nga tugezaako nnyo okunoonya n'okwekenneenya ku ebyo ebyajja mu bigambo bye sallallahu alaihi wasallama ebyajja mu aya, nga tukakasa bulungi nti ddala mu butuufu byatula oba bituwulira ddala ebituufu ebikwatagana ku mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama. Idhan fahuwa alqudwatu almathali, bw'atyo Allah nabbi sallallahu alaihi wasallama kyakulabirako ekyekifaananyi ekirungi, allati yambaghi lilmuslimi an yattabi'aha wa atahalla biha, ekyo ekigwana eri buli musiraamu yenna okukigoberera
era naye okulaba nga bw'atyo yeewunda mu mbeera y'emu nga ekifaananyi ky'aba ategedde. Musliman wa muslima, omusiraamu omusajja wamu n'omukyala mwenna directly muyingira mu njogera eyo. Wayasiran ala khitaaha, agamba nti wayasira ala khitaaha fakullu ma ya'maluhu au ma yaf'aluhu wa yaquluhu huwa fihi mahallun uswatun wa qudwa. Era tujja kubeera nga tumutunulira nga yasira ng'omuntu yali omwanguya ng'omwangu oba ng'omuntu eyatunulirwako Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu mbeera ez'enjawulo. Fakullu ma fihi, byonna bye yakola mu ebyo bye yakola, wa yaqulu bye yakola n'ebyo bye yayogera, huwa fihi mahallu uswatun wa qudwa, byonna tubijjamu mu ntambula ye, mu kwanguwa kwe, mu kukeerewa kwe, mu kukwogera kwe, tunulye mu neeyisa ye, byonna mahallu uswatun hasana. Ne bye yakola byennyini mwe tujja okugamba nti mahallu uswatun hasana, kyakulabirako. Munna tujjamu ekyokulabirako kye tukakasa nti kirungi. Ekyo nno kye tulabye ng'olunaku olwaleero, kye tulabye ekiyitibwa al-qudwatul hasana ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gye tuvudde yonna mu introduction gye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo abeere nga atuwaamu obulungi. Kkiriza mu ddakiika zino entono ennyo, dakiika nga 15, tugenda kubanga bw'otyo tusumulula amasimu biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala, mwenna be tubadde nammwe abaliko okusobola okulaba nga nammwe obaolyawo mwetaba mu musomo n'okukakasa nti ddala mu butuufu mubaddeko, era biidhinillah nga tujja kutambula mu ntambula eyo tunulidde olunaku olwaleero. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala atuwaffaqe insha Allahu tabarakahu wa ta'ala. Amasimu gaffe aga bulijjo go gamanyikiddwa, mwanange okujja okuyita insha Allahu tabarakahu wa ta'ala butereevu osobole okubanga naawe oyisaawo ensonga yo. Awo nno we wali essimu ng'eya MTN okuli 07383 kanjiddemu 076 8 6 oba ku Airtel gwe nno ojja kuyita ku 070 08 83 08 42. Kale katulaba aliko insha Allah. Eka. Sebo. Senyonda Rozia. Nsanyusa okuwuliza. Wa alaikum salaam. Senyonda Rozia si. Nsanyusa okuwuliza Sebo. Ndi wano ku Mubaraka. Sebo. Webale okusomesa Sebo. Webale kuwangaalirako. Asiiza butabeerako. Sebo. Omanyi bagamba nti baba basomesa owaabo bwe n'omunako okutwa kunkumula. Exactly. Bwe ndi kuno. Sebo. Nkwaniriza okuddamu okuwulirako muzeeyi. Nange neeyanyiza okuba nga nkusanzeeko ng'okyaliko. Nze sijja kuvaako. Sebo. Okujjako ng'omanyi abatuyigganya. Mu ngeri y'omu oba endala naye bwe twabakwasa Allah yasobola obbagunjula. Katusabe Allah akuteeremu obwangu. Ndi ku Mubaraka. Amiina Sebo. Yongerite ku nnamba zaffe za leero. Alo. Sebo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekata wa Muhammad okuva ekibuli. Tusanyusa okuwuliza. Ogamba otya mukama wange. Sebo gye tuli. Mutya mmwe eyo. Naffe gye tuli eno. Alhamdulillah. Tukuwuliriza. Ekyo kirungi nnyo. Amazima weebale nnyo ebigambo by'osomesezza ebyo. Naam. Amazima bizzaamu essuubi. Naam. Ate bizzaamu n'amaanyi omuntu abadde aweddemu enzikiriza. Amazima kimuleetera okuba nga ate nga afuna obwagazi okuddamu okuba nga yeekwasa Katonda. Masha Allah, masha Allah. Kale n'olwekyo Nesebo. Nkusaba ensonga eno ogende nayo mu maaso. Tusaba Allah akkiriza atwongere obusobozi. Masha Allah, nze mwana Adamu nnyinza obutasobola kusasula. Sebo.
naye kansabe Allah akwongere okubanga akuwa buli kimu kyonna ky'osinga okubanga oyagala mu bulamu bwo. Tusaba Allah akkiriza atuwa ebyo ebinaatufuula ensonga y'okutuuka mu maaso ge ng'atusiimye. Allahumma amiina. Amiina ya rabbi. Sekata wa Muhammad okuva ekibuli. Ntukweyanziza ssebo. Naam, yongera oyite ku nnamba zaffe eddakiika zikyaliyo gwe wenna abadde atugoberera ku 07089030842 butereevu ojja kubanga ate abooto naawe oyisaawo ensonga yo. Tubeebaza mwenna ababeerako program da'wa lunaku lwakutaano ssaawa zaffe 2 paka ssaawa 4. Tusaba Allah w'ekitiibwa abakuumireko mwenna abawangaalirako ate tuganyulwe ffenna okusinziira ku ebyo bisomeseddwa tubitambulireko. Mukama Katonda ow'ekitiibwa kwajja okusinziira naffe yawmal qiyama okulaba ng'ate atutunulamu mu nsonga zaffe. Yongera oyiteko gwe akyaliko kyalinayo ka chance dakiika gyaffe bukyaliyo 2-3 insha Allah bwe tutyo tubeere nga tuwunzika program ku 07089030842 oba ku 0763816 butereevu ojja kubanga ate oyitawo. Kale nno nga butukyalindayo abayinza okuba nga mukyaliko akkiriza nsobole okuba ate nga ne kano nkayisaawo. Nja kutegeeza nti Al-Hadiya Islamic Education Center tukukoowoola gwe ayagala okusoma. Ayagala okusoma bino wammanga, ayagala okusoma Quran, ayagala okusoma olulimi Oluwarabu, ayagala okusoma primary ey'eddiini gye bayita ibutida ng'ofuna n'ebbaluwa abaana ze bafuna mu masomero ag'eddiini. Nga ojja kusoma gwayagala okusoma ng'osoma idaadi giyite O level ey'eddiini, gwayagala okusoma ng'oyagala kusoma thanawi ey'eddiini, ate nga kwe kuli n'amabaluwa ge tukakasa obulungi agali recognizable eri ebitongole ebyo ebituuza abaana mu ggwanga wano. So tofa ku myaka gyo, gwayagala okusoma nga oli mukulu oyagala kuddayo okusoma, Al-Hadiya Islamic Adult Education Center jangu butereevu tukwaniriza tubeere nga tukusomesa. Tukakasa nti gwe wenna naawe ayagala okusoma nga wasomako n'otamalaako naye oyagala kuyingira busomesa, naddala tulinawo program ey'obusomesa obwa rawda obwa nassale. Tukoowoola abalina ebbaluwa eza saabia, naddala abaana abawala amasomero gabeetaaga okugenda okusomesa abaana eddiini. Tugagamba insha Allah program eyo weeri ate nga insha Allah esuubira okuba nga etandika mu holiday eno. Tugamba gwe yagityetaaza okuba nga bw'otyo ogiyingira oba ogifunamu omugaso, tugambye nti jangu bwetyo obeere ng'ogyetabamu, bw'otyo obeere ng'ate otandika naawe omusingi gwo, tusobole okuwa obukugu bw'okusomesa primary oba okusomesa rawda giyite nassale y'eddiini, osobole naawe okuganyulwa biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Ayagala okuba nga bw'otyo obifunamu ojja kuyita ku nnamba zino waffe wammanga ziri ku WhatsApp wamu ne direct call insha Allah ku 077 2 8 16 16 8 tojja komooko ojja kuyita ne ku 070 3 33 79 98 wepo ne 070 8 0 9 18 22. Ennamba ezo bonaziyitako ku services zaffe zonna ezo z'owulira ze weetaaga butereevu bujja kuba nga ate otufuna. Services weeziri tugamba jangu butereevu. Pozi zino yakalala kenyinza okusembyayo gwe wenna ayagala ensonga za Islamic Inheritance Consultancy Limited wali ekawempe butereevu ofisi yaffe weeri, jangu ensonga obeere nga bw'otyo ofuna okulambululwa, ofuna okuwabulwa mu nsonga ez'enjawulo insha Allahu tabarakahu wa ta'ala. Njagala okubebaza mwenna ababaddeko, nsaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abaweemu obulungi. Kkiriza nziremu kukoowoola ggwe wenna ayagala okusoma, kugambye jangu butereevu osome Qur'ani tofa ku myaka gy'olina. Jangu osome olulimi Oluwarabu tofa ku myaka gy'olina. Jangu osome primary ey'eddiini tofa ku myaka gy'olina. Jangu osome idaadi ey'eddiini O level tofa ku myaka gy'olina. Jangu osome thanawi tofa ku myaka gy'olina. Kasita oba ng'oliga
oyagala kumanya Allah we yani wonoonya, oyagala kumanya Quran bigambo bya Allah ebyayogera mu Quran bitegeeza ki, jangu naawe oyagala okuyiga okusomesa kw'eddiini oba ng'ogoberera Islamic Theology syllabus, jangu ku mutendero gwa Nassare programu weeri etandika holiday eno, jangu insha Allah. Oba olina bbaluwayo eya P7 tukwetaaga, oba olina bbaluwayo nga ya idaadi tukwetaaga, oba olina ebbaluwayo nga ya thanawi, naawe jangu. N'okusingira ddala abaana abawala amasomero gabeetaaga nnyo kuba field eyo ekyali wansi nnyo, naddala ku sayidi eya Nassare muli bakunoonya bunoonya. So mujje tubawe obukugu ate nga ne chance y'okubafunira emirimu weeri nga ekitongole oba program ya organization eyaffe emanyikiddwa nga Sheikhs and Teachers Forum. Butereevu eyo twagitandikawo ku nsonga y'okukwasaganya omusomesa n'essomero wamu n'okwongera okutumbula ebyenjigiriza ebyenjawulo ddala ku sayidi y'eddiini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu tabarakahu wa ta'ala khairan fi dunya wal akhirah. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mukkirize akadikiika akakasigaddeyo ate insha Allah tunasinkana omulungi omulala biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.